Yo. Amanya ne dobozi bamtamaru ya MC Portable Guy musajja anafege twalika kubuko kabaka wa comedy kabaka wa kufubutoka anti mbaga magenda kusomwezi 28 omwezi gwa kutano tugenda kubeera kajjansi mu kisawe kya Uganda Craze bwe tugenda okubeera we babumbira kuluno tugenda kubawo ndongo tugenda kubawo muziki tugenda kukola comedy tugenda kunyiga byana tugenda kuchakala anti Salongo Jingo katandika butandisi agenda tulaga jemvudde experience zonna zikone ko ziyayogereranga zirembo zitamineta zikomando zikungurufu kigenda kuba massive nyo Portable Guy MC Maria Kinzije n'omusajja w'omutawana Dr. Jose Chameleone David Rutaro n'abalala bangi nyo kigenda kwa kya mutawana nyo nachi Salongo bakakase na ya tugenda maso katandika butani Salongo Jingo butalevu ne Mariachi International nambemu teriya mwenkana kyasinga okola kye tugenda okubeerako ogenda kola pichipichi zempakola babayimbi bonna kwegamba byonna ba comedian abetika wuno nambemu second to none atunulanga film atunulanga comedy nasako mukono Salongo na longa 28 okuyingira omutwalo gumu ogwa Uganda n'emitwalo 2 eja Uganda VIP batino chikola bulunye ku mitwalo 2 ate nga tobe ya mitwalo 3 nachi nalo banange mu booking nga bukyali Portable Guy nzija kajjansi nga 28 ku Uganda Craze kabaka wa comedy kuseka abanyankole abaganda abatolo abalugwala abampi abawanvu tugwaya baba mulinya lya Yesu gasiya